Okutongoza empaka z'amasaza kuno kwetabiddwako abavujirizi b'empaka zino ab'enjawulo. Abaami b'amasaza, abazannyi ba ttiimu z'amasaza ez'enjawulo nga wano batongoza emijoozi egigenda okukozesebwa mu mpaka zino. Era Katikkiro ne Minisita eby'emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga ne babikwasa abagenda okuggulawo empaka zino. N'omupiira Wano Minisita eby'emizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda Robert Sserwanga wasinzidde n'ategeeza ng'empaka z'amasaza bwe zitumbudde nnyo ebyenfuna wamu n'enkulaakulana mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza wamu. Ssaabasajja Kabaka yalengerera wala n'alaba nti omupiira bwe guba guzannyibwa ku kisaawe ekimu ku lunaku olumu kabanga abantu abafuna emirimu olunaku lwe tuzannye omupiira ku kisaawe bali 5. Oweekitiibwa Sserwanga alambuludde ku bazannyi abeewandiisizza okwetaba mu mpaka zino wamu n'abo abagenda okuziddukanya. 14 gigenda kuzannyibwa mu ennaku z'omuzannyo 16 16 match days. Omuwanguzi ajja kuzannya emirundi 16 ate omulala ajja kuzannya paka wanaakoma. Mu kwogera kwe Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde bannabyamizannyo okwewala okukozesebwa bannabyabufuzi kuba bajja kuttata n'omuzannyo guno. Nnyo okubalabula mu biseera bye tugendamu eby'ebyobufuzi. Mwe abaddukanya omupiira temukkiriza kukozesebwa bannabyabufuzi nga beeyambisa omupiira guno gw'amasaza. Bajja kubatabula nnyo. Omupiira tegusobola kuwangula kasita gugendamu eby'obufuzi. Katikkiro wanokodde ebimu ku by'emizannyo ebirala bye bagenda okutongoza era n'ategeeza nti olukiiko lw'Obwakabaka olukulu lwamala dde okuyisa enteekateeka ezimba ebisaawe eby'enjawulo okusobola okutumbula eby'emizannyo mu ggwanga. Emizannyo gyonna okutwaliza awamu. Wano nnyinza okusoosowaza omupiira ogw'ebigere naye tulina emizannyo emirala mingi. Twagala n'omuzannyo egy'okubaka egy'amasaza, twagala emizannyo egy'okudduka egy'amasaza, twagala okukuza emizannyo egyaffe egyawano egy'edda ng'ekigwo, omweso. Eno kabineti yayisa enteekateeka ey'okuzimba ebisaawe byayiika waakiri 10 mu masaza era amasaza 9 gamaze okufuna ettaka wagenda okuteekebwa ebisaawe ebyo. Katikkiro asabye bannabyamizannyo okuuma empisa wamu n'okwewala omuze gwayisa ogw'obujega nga beekwasa amalogo. Kyagamba nti kikyamu kuba omupiira teguwangulwa na ddogo. Bakuutira ab'amasaza nammwe abaddukanya omupiira mu masaza okweggyamu ebintu ebyo mbu eddogo n'ebintu eby'ekikopikopi ebitalina gye biyamba. Eddogo teriwangula mupiira. Singa eddogo lyaliwangula ensi ezirimu abalogo singa ze zitwala ebikopo bazoogerako nti eyo baloga nnyo. Ekiwanguza omupiira nkibagambye empisa. N'abakulembeze abalala okuli n'ab'ebyobulamu basabye abantu bonna okozesa akaseera k'ebyemizannyo era beewale okukwatibwa akawuka akaleeta mukenenya baleme okufiirwa obulamu bwabwe. Bwe batafeeyo okuteekayo bulamu bwabwe n'okumanya ekyokukola obulwadde bweyongera. Twebaza nti bingi ebikoleddwa kuba nti obulwadde buno bukendedde, bugenda bukendera naye bukendeera mpola kubanga abantu tubagamba tetusobola kutuuka mu bisenge byabwe. Ekyo tusaba nti ab'amasaza bwe baba nga batandika omupiira boogereko ku bigambo ebyo bagambe nti abange obulwadde bukyaliyo musobola okukola kino obulwadde buno bukendere. Peter yakusakidde emboozi eno ku KS TV Agaleero.